Kolagana gye tutaddewo wamu ffe nga people power ne people's government yenkolagana gye tubadde nayo ne GEMA, the Alliance for National Transformation eya General Mugisha Muntu, then DP block. So tubadde ba mikwano nga tujja tuwayamuko tutuula tuwangana amagezi so nga tukolagana bulungi ngabe mikwano naye nga tetuli pate tuli kibondo kimu. Kati tulabanga ate yenkolagana tujina ne people's government ne Dr. Kiza Besigye kyobudolaba abawagizi baffe nga balumangana bayombagana ekiteetaagisa kubanga tugamba nti bannaye tuli omuntu omu kubanga ensonga omulamu gwe tuliko bwe gumu emmundu mu kifo ky'okuzeetunuza tuzitunuze President Museveni ne NRM emmundu political mundu ze ngamba so netulaba nti enteekateeka enkolagana tugirina wamu ne DP block, Alliance for National Transformation, GEMA naye kati eno tetugirina ate bwe tulumangana kiba kikolera NRM kiba kikolera President Museveni kimusanyula nnyo actually so netugamba nti tulekeraawo okulumangana so ekiwandiiko kye twafulumiza si ndagaano si block si maja si coalition just understanding just kugamba nti banaye tulekeraawo okulumangana tulabe nti tuli ba mukwano omulamu gwe tuliko ffenna gwe gumu buli omu akola ebibye kola activities ezizo nga people's government people power naye kola activities ezaayo kubanga tetwegasse tetuzze wamu naye nga tugamba ng'okola ebibyo ate tetukulumba nabo tebatulumba so kati kyekyo kyabaddewo just nkolagana si agreement si block si maja si coalition just nkolagana ate gye tubadde already ate nga tukyagirina ne DP block, GEMA, Alliance for National Transformation. Feno munange tukiriza nga people power tukimanyi nti agali awamu ge galuma ennyama kyova olaba tusazeewo nti naye tulekerawo okulumagana ne people's government ne Dr. Kiza Besigye ekyokugamba nti tunasawo candidate omu option tetunajja discussion zigenda mu maaso naye tugamba nti nga tunatuuka ku ekyo tandika ne P1 omanyi omwana bw'ayingira essomero atandika ne P1 then nagenda mpola mpola eventually nagenda mu P7 so kati tetusobola kuyingiza mwana ono mu P7 nga tannatandika ne P1 egamba nti wabaddewo okulumagana kati kulekeraawo tutekewo enkolagana egamba nti abakulu bayinza otuula ne bawayamuko ne banywa kacaayi kati awo kiba kyangu gye bujja okuleetawo topics endala nogamba nti okay kati tetukyalwanagana katunywamuko ne kacaayi tulina activities ezisobola okukola awamu gye bujja maybe ne tugamba tuyinza okusimbawo omuntu omu so kati tumaze P1 P2 P3 paka P7 tujja bigenda kubanga ffe tulaba nti kino kyekyabadde kisinga okubeera ekikulu nti enjuyi zombi zirekeraawo okulumangana nti tulabe nti tuli mulabe wa munne people's government si mulabe wa people power ne people power si mulabe wa people's government so kati bw'oba otaddewo embeera eyo abantu ne balekeraawo okuyombagana abasupporters abawagizi baffe nabo ne balekeraawo okulumangana kiba kyangu nnyo kuleetawo topics ezijja gye bujja eyo tumanya naye kati ffe tuli basanyufu nti tutandise bwe tuti abakulu bawayamuko ne basupporta nabo ne bakiraba nti bannaye bano nno bassa kimu nga nkuyege so ffe kitusanyudde gye bujja eyo tumanya kaakati buli kibiina kirina omukulembeze kirina structures zaakyo era ekyo kisigadde nga bwe kiri naye of course kati bazze wamu bali DP block balina engeri gye bakitereezaamuko people power si kibiina ate people power teri wamu nga coalition ne DP block people power eri ku lwayo DP block eri ku lwayo Alliance for National Transformation eri ku lwayo GEMA naye eri ku lwayo naye nga tukolagana tuwangana amagezi tuwayamuko nti bannaye ensonga eno tugiggusa tutya kubanga tussa kimu naye tekitegeeza nti tuli kitole nga pate nga coalition so kati bwe tubeera bwe tutyo buli omu abakola bibye naye nga buli omu bwagenda n'akola ebibye then bwagwa akaseera nga tugenda ku meeza netuwayamuko kikyobadde oliko nga tuwangana amagezi tuwulira bali babadde ku biki ffe kino kyetubaddeko wano wetutuuse nti kale bwe tutyo so kati people power ebejja kukola structures ezaayo nga people power era nga DP block bwekola structures ezaayo nga GEMA bweyina structures ezaayo kati ne people power evuddeyo etandise okustructuring etandise okutereera okubeera organized
so ekyo tulaba nti tekiri mu buzibu bwe tutandika okustructuringa tutandika okwetegereza fenga people power kiba kirungi naye tekitegeeza nti bannaffe bali ate tubalekeredde nedda tukyakolagana wamu nze nga gyolesa ennyonyi omanyi abantu bangi bazze bambuuza nti kukyola ogenda kwesimbawo wa actually ndabye posta bungi nnyo ku social media abamu bakoze posta londa vote gyolesa ennyonyi road mayor 2021-2026 abalala bagamba nakasongola MP Jenva abalala lide bagamba Kawempe North bifo byanjawulo kimpesa nnyo nti abantu nange bandabamu omulamwa bandabamu ensangi kyonna omuvubuka ono alinamu kukwaka kimpesa nnyo naye amazima amatuufu go gali nti saawa yakaakano sina kirowoozaako nnyo nsazewo nti esiranditeeke kubeera spokesperson wa people power gye bujeeyo tomanya sagala nkulimbe ati sijja kirowoozi nze ngamba kaakati saawa ya kaakano bwombuuza kaakati sina kiteekako nnyo sira naye tomanya kiyinza okukyuka okay naye for now esira kanditeeke kubeera spokesperson wa people power tulabe nga bwe tukitambuza